Mukama waffe yeebazibwe, mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa nate okubeera nga tukyali balamu. Mwena abasubscribe nga Mukama abampeera omukisa. Leero tuli mu kitabo kya Befeso 5 Befeso essula ya 5 olunyiriri olusooka nsubira paka ku lwokutaano. Agambye nti kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa era mutambulirenga mu kwagala era nga Kristo bwe yabaagala mmwe ne yeewaayo ku lwammwe okubeera ekirabo era ssaddaaka eri Katonda okubeera evvumbe eriwunya obulungi. Naye obwenzi n'obugwagwa bwonna n'okwegomba n'okwogerebwa tebyogerebwangako mu mmwe nga bwe kigwanira abatukuvu, newankubadde eby'ensonyi newankubadde ebinyumizibwa eby'obusiru newankubadde okubalaata ebitasaana, naye waakiri okwebazanga. Kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba mugwagwa oba eyeegomba ye oyo asinza ebifaananyi alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Bayibuli etugamba nti tutambulenga, kugamba tugoberere Katonda ng'okwagala kwa Katonda, kubanga Katonda kwagala. So Bayibuli etugamba nti tugobererenga Katonda mu kwagala, nga tutambulira mu kwagala nga Kristo bwe yatwagala ne yeewaayo okubeera ssaddaaka eriffe, okubeera ssaddaaka yaffe eri Katonda, okubeera ssaddaaka eri Katonda ewunya obulungi. So Bayibuli etugamba nti tubeere nga tutambulira mu kwagala, tubeere mu kwagala nga Kristo bwe yatwagala, tubeere mu kwagala, tugobere Katonda ng'abaana abaagalwa. So tuli baagalwa ba Katonda, ne Bayibuli etugamba tutambule ng'abaana abaagalwa. Olunyiriri oluddako lugambye olwokusatu nti obwenzi n'obugwagwa n'okwegomba tebyogerebwangako mu ffe, tetubyogeranga nako yadde. Okitegeera, ebintu by'ensonyi ebyo n'okuba tetubalaatanga, kubanga ekyo omutuukirivu tateekeddwa kukikola. N'agamba nti era ekyo tukitegerere ddala ng'obwenzi n'obugwagwa n'okwegomba n'okusinza ebifaananyi, tewali agenda kusikira bwakabaka bwa Katonda nga tukyali mu bino ebintu. Tewali agenda kusikira alina busika bwakabaka bwa Kristo ne Katonda nga tusinza ebifaananyi, tulina obugwagwa, twegomba, kwegamba nga obwenzi bukyali munda mu ffe. So tutambule ng'abaana abaagalwa, tutambule ng'abaana abawombeefu. Okitegeera, tubeere ekyo Katonda, kwegamba tubeere ekyo Kristo ekyamuleeta okuba nga atufiirira eri Katonda, atufiirira eri ebibi byaffe. Okitegeera, agambye nti nga Kristo bwe yabeera ekiweebwayo, yabeera ssaddaaka, bwe yatwagala n'abeera ssaddaaka. Bayibuli egamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Katonda teyayagala nsi nga nsi, wabula yayagala ffe abantu abali mu nsi, n'asalawo asindika omwana we Yesu Kristo ajja atufiire tusobole okuba nga tusemberera kumpi ne Katonda. Twali wala ne Katonda, twali twayawukana ne Katonda, naye Kristo bwe yajja n'atufiirira ne tubeera n'omwaganyo ogusemberera Katonda, ne tusobola okuba nga tusobola naffe okuyimira mu maaso ga Katonda. Edda baalinga bakabona abaagendanga ne batwala ensonga zaffe mu maaso ga Katonda, naye kati Kristo bwe yafa n'abanga atubikkuliddewo kateni eyo yali etulemesa okutuuka eri Katonda. So Bayibuli etugamba tutambule ng'abaana abaagalwa nga Kristo bwe yatwagala, era nga twejjamu bino ebintu ebigenda otulemesa okufuna obusika mu bwakabaka bwa Kristo n'obwa Katonda. Okitegeera, omuntu yenna, olw'omukaaga agambye nti omuntu yenna tabalimbanga na bigambo bitaliimu, kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Buli lwe tuwulira Katonda obusungu bwe bujja gye tuli. Buli lwe tutawulira kigambo kya Katonda obusungu bwa Katonda bubuukira ku ffe. Okitegeera, bubuukira ku ffe. Naye tubeere abaana abawulize, tubeere abaana abatambulira mu kwagala kwa Katonda, tubeere abaana abatambula nga Katonda bw'atwagala. Okitegeera, so tuve mu bintu bye tukola, tutambulire mu ekyo Katonda kye yatuyitira, tutambulire mu mbala eyo Katonda gye yatuyitira, Katonda mwe yatwagala n'atuweera omwana we Yesu Kristo. So baganda bange, tuve mu bye tukola, tutukuze emitima gyaffe,
tuve mu bikolwa byaffe ebibi ebiyinza okutummisa obusika mu bwakabaka bwa Kristo, kubanga ffenna tuyaayana kudda eri Katonda, ffenna tuyaayana kugenda mu ggulu, tuyaayana okulaba ku Kristo ono gwe tusomako mu Bayibuli. Okitegeera? Naawe beera n'okuyaayana guli ogambe nti Mukama nange njagala kukulaba. Buli lw'onoobeera okuyaayana luli nti njagala ntuke ku lunaku olwo nange nkulabeko Mukama, ojja kuba wejja mu bintu bino ebiyinza okukulemesa okulaba amaaso ga Katonda. So tubeere nga tutambula ng'abaana tugoberere Katonda ng'abaana abaagalwa. Okitegeera? So Mukama abampeera omukisa nga tukola Katonda ky'ayagala tukole. Katonda ky'ayagala tukole, tweyawule ku abo abantu abatulimba n'ebigambo ebitaliimu, abatubuulira